Olwaleero abatuuze mu gombolola y'e Mabindo bakedde mu lukiiko olwawamu okusala entoto butya bwe basobola okufugazaamu omuze gw'obubbi obufumbekedde mu kitundu kyabwe. Mu lukiiko luno abatuuze balumiriza poliisi okwenyigira mu bubbi oluvannyuma lw'embwa ya poliisi egonga olusu okusibira ku nnyumba y'abasirikale kyokka nebeeremu okunoonyereza ku musango guno. Tetulina ngeri gye tujjagamu nti embwa nfu bajje batuwe nti embwa bagyetandwadde byeyogera si mazima naye bwe tuba nga tukyesiga ekitongole department ey'embwa mu ggwanga ng'ekyakkirizibwa yalibadde ensonga awantu ne tugamba nti embwa bwesonzeko n'anoonyerezebwako. Bagamba nti waliwo n'emmotoka y'omutuuze eyabbibwa okuva ku poliisi kyokka ekikwasa ennako bwe bagezaako okwagala okunoonyereza ne balemesa. Tugula emmotoka ey'emiliyoni 50. Musajja gwe tiyandikututte nga tayogedde emmotoka ya guusi yalagawa. Omupoliisi omu owuwo yavuga pikipiki ng'agenda okukwata omusibe suspect. Ye yennyini ne bamukubako piki omupoliisi. Ekisinga okubaluma kwe kubanga mu lukiiko luno abasirikale be balumiriza balwebalamye oluvannyuma lw'okufutyanka emisango gy'abatuuze egy'obubbi. Batuyita mu meetings ne bagamba security meetings ne tujja. Lwaki ffe abataka bwe tuyita security meeting yaffe nga twagala kubaako bye tumanya ate beebuzaabuza. Tubadde n'abapoliisi batono nga tetubbibwa nnyo. Kati ate tulina bangi ate tubbibwa. Kati neweebuuza ki ekigenda mu maaso. Bagamba nti singa poliisi teyeetereza ekitundu kyabwe kigenda kufuna obwavu obutagambika olw'abantu okutya okukolerayo emirimu egivaamu ensimbi. Ekyo kintu kigenda kutaataaganya abalireese ssente wano, abalireese bizinesi, abalisenze wano bagaana okuddamu okusengawo olw'okuba ekitundu kirimu abayitibwa abasekurite ng'ate be babbi namba 1. Olw'okwemulugunya kuno akulira poliisi y'e Kikoma Otunga Richard asabye abatuuze okumusonyiwa ebimusobyeko naye n'asuubiza okutereeza. Tebero gatereki kiri muwali sizimba nkola ki sizimba nkola kwa ati zikozeeko zigwa kati zije mu meeting obuzibuzo bya kudda bulungi tworo buzikuona nzize amore zalat sina buzubu. David Ndawula omuduumizi wa poliisi Ssembabule asabye abatuuze b'e Mabindo okukkakkana kubanga ensonga zonna zimanyiiko era n'abasaba okuteesanga nga waliwo okwemulugunya kwonna. Motoka gye babbira ku poliisi oba gye bagamba nti babbira ku poliisi mutuuseewo ndowooza siremererwanga kuwaako ansa yonna. Ishu y'owa pikipiki kitole weeri waliwo general inquiry file gye biggweredde nga ddumira poliisi e Ssembabule asazeewo nga bwagenda okukyusa abasirikale ababadde ku poliisi y'e Kikoma wabula n'asaba abatuuze okukuuma emirembe.